akatonyeze 0 Masaka. Hello. Jeba liko sebo yogera ne mukuja wa BTFM mundobe som program sisimuka. Nebebuzabuza lili wansi. Nti yogera ne mukuja wa BTFM program sisimuka. Jeba liko sebo mkulu mukonja. Kale sebo. Kakati. Enambe gyenkusindikidde oyo Omuyimbi. Nabako musumu ya mukazi wange emusindikira message okitegeera. Message ezo nga ziraga yene mukazi wange beekwana. Okitegeera. Ate mukazi wange gwe ndagezaako bimubuuza. Yaŋŋamba mbu just oyo yadde asindikira muntu mulala ne bijja ewange. Akati mbadde njagala kumanya beekwana oba just mpozo omukazi yani? Omukazi abasinga obungi bamumanyi nga Lady Pros Designer. Lady Pros Designer. Nayogerako n'omuyimbi oyo? Sijja kwogera naye. Kale beerako ku simu tovaako. Kale step. Gatujinge naye abayimbi kiki omuyimbi anti design mpozi omukyala ye Lady Pros Designer ye mukyala wono anti bafuna yengoye tulabe. Okay. Zukuka oliwa Hello? Brad, kablaza chichi? Hello? Brad? Wange. Chichi kablaza ugamba chi? Ndio ugamba tiyesewa. Oli bulungi obadde webase. Amanyijo twagomusenye twabadde mu kuyimba muganda wange. Twakwenya. Wabadde wa? Twabadde Masaka. Twatambudde kirobo. Twavudola mbadde mpumudde mukati. Brad nze mukunja. Lady Pros Design omanyi? Bawo ali wano ku BTFM. Ogambe ki? Bawo ali wano ku BTFM. Anti kakati yali wanagamba yalabye messages zo sindikira mukazi we oyo Lady Boba Pros Designer mbu mwebaka naye mweyagala kyokka nga mukazi mufumbo. Ngana mbada festival mukazi nga yanimba nnyo yanimba okimanyi Brad nti omukazi oyo yaŋŋamba nti talina musajja. Omukazi omukulu bw'atyo golowooza aba bamukunamira naye naawe oba okiraba bulabi ku myaka egyo aba alina. Nze njagala nkubuulire mbadde sikimanyizi n'emmotoka eri gy'olaba hali akawunda eri enjeru gye mbadde nvuga yoyo omukazi maama yoyo omukazi tembadde sinako kyeyikimanyi kakati abadde agamba atya anti aleese wano abaana abateeke wano jjo banone mbobeere nabo kazooba mugala kati ali awo kumpi naawe ali eri ku reception wansi nze gye mulese kugambe kakati manyi kyengenda okukola sigenda kuddamu kwesembereza mukazi oyo yadde n'okugamba nti kitujja sigala byaffe biri byakiyayeyo
bali mbadde ngumukana ine okimanyi ne ku shows mbadde mutwala era nange nabalaba ngenga simanyi nti omuntu alina omuntu oyo mukunja ntasa ekyo sijja kisobola kati kakiveemu baaba yabadde agamba mbu munoonyezeeyo ab'amawulire kazooba tufudde mukunja zanya pati y'obulungi tekigeza bambi nze sisobola kikola Brad kati gwe Brad mukazi w'omusajja walumba waaki nali simanyi ate nkubuulidde muganda nze jangu bimanyi nali simanyi nze gona amasape gembadde n'omukazi nga manyi ng'omukazi si mufumbo bwe okimanyi nti oli mu ndobesa oyogera ne mukunja omusajja kwali akuwulira oli ku Beat FM mu program sisimuka mu ndobeso serwalire eyo Kazooba tufudde akayisiza okunsesa agambye Kazooba ngakati nze ate akasinza okunsesa bwe mugamba n'afuwa oluwa ne yeebuzaabuza mukunja Wange nze kanyike ndi butiikwa kiwoko wano yes nga mutima ala ni mayanja serunya naye bane mutumaali tuyange ne mutubuulirako oyo Omuyimbi Wange iyo mwagaza mumwabye tumutegeere nedasebo tetujja kumwabya Mukunja wasuza otya ne Nakachwa nze Florence wano ku Pida nze mukunja kyeŋŋamba abasajja tebaggwa baagala nnyo okwana baka abasajja n'abakazi temuggwa mwagala nnyo okwana abasajja nga mulina abasajja mukunja yesebo webale kuweereza kale nze wasa bodaboda ekakoola bannange omusajja oyo nga omugezi akabadi naawe nno bajja okukakutega nga bakantega sinze mba nsoose Mukunja nasuuza mutya amooti ne mami Nakachwa bannaawe omusajja aluguddemu ayadde amanyi alina omukunja tali kumpewo naye mukunja mbaagala nnyo. Halo yesebo kuweereza kale nze ntegera n'oddiini ekatyo katono oyo omusajja aleke banne beeyagale kuba wali baserebu ne baserebu kati yali serebu Mukunja ensula mukunja ekikazi ekyo kiyaayo omulenzi akyesonyiwe nze namudde Lydia enamubiru ntumira sisita wange Betinda Nakanja k'omulwadde kale mwami Mukunja yesebo babatuweereza ssebo kale semuwemba ku kyokutaso yesebo omukyala ye mutabuzi tyagamba omusajja mbu omukyala mufumbu omukyala ye mutabuzi mukulu Mukunja nze mutya abasisimusinze jjama ewende ejje naye bannange Mukunja ne banywanyi bono bateeka ku ndobeso endobeso yajjirira ffenna Wange baba tuweereza Mukunja kale ono birungi ebuwambo yesibielu newabange Mukunja mutuufu naye musajja yekaziza naye kimuweddeko kubanga ali ku ndobeso bambi tetubadde nakyamukolera Mukunja Nakachwa kuweereza amanya Christine Amatugga wabula baba Mukunja omusajja kyamukoze omusajja adamanyi yatuuka emmotoka avuga ya Mukazi amanyi omukazi gwalina taliika agamba kati ate gwe omugambye mbu mufumbo banange omusi yap munaye nkubuulire tubuulire abayaaye bali mu nsi naye ekinnyo mukikudde nali manyi Mukunja okubira ffeffeka naye n'abanene wakuba famamwe bali kuweereza assalamu alaikum warahmatullah ono eswali mugero wano mu UAE kaweddemu bannaaye tetuggwa naye oyo awedde soyongerwa kwali nnyo hajatina kyagaba bukaddwa gomba ne agiwasaaba mama swali enateeta okwanyo sigadde ne swali mugero wano mu UAE webale nnyo mukwano